mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero kigaye tutunuulire kaakaawa kano wamu ne caayi tulabe bungi ki bw'oteekeddwa okuteeka ku kikopo kya caayi oyo gw'ogenda okunywa. Njagala tutandike kakati genda ku dduuka funa kaawa. Maduuka waliyo kaawa w'enjawulo naye nze njagadde mbalage ku kaawa gwentera okunywako ng'omuteeka ku caayi ekyamazima n'anoga bulungi ate n'osigala ng'owulira ddala nti ndi mu kunywa kaawa. Njagadde mbalage oyo ayitibwa Majestic Coffee mu maduuka mungi nnyo, buli kamu kaba ka 5 mu maduuka. Njagala tulabe bw'ofumba caayi ono kaawa ono oteekako kipimo ki oyo gw'osobola okunywa n'omufunamu ekyo kye weetaaga mu mubiri gwo. Tutandike. Funa kaawa bulungi nga bw'omulaba. Bw'omala okufuna kaawa mugye mu kapapula kaffe, funa w'omuyiwa, naye ekikulu nnyo kaawa w'omugya mu kapapula ako n'ofuna w'omuyiwa fuba okulaba ng'omusaanikira. Si kirungi kuleka kaawa oyo nga si musaanikire, akawoowo kaba kajja kufuumuuka. Kati funa ekikopo n'oluvannyuma funa ejjiiko esena ssukaali nga bw'olaba. Nkusaba osene ejjiiko emu eya kaawa ng'ejjudde bulungi nga bw'olaba. Ejjiiko eyo eya kaawa giyiwe mu kikopo, ekikopo ekyo ekya ttampeko. Ekikopo kyaffe ekyo ekizitowa miruzi 5. Kwata ejjiiko ya kaawa giyiweemu. Bw'omala okuyiwamu ejjiiko ya kaawa eyo beera ng'oyiwamu caayi oba yiwamu amazzi ago g'ofumbye obulungi ne gajja bulungi ne gatokota. Galeete nga wakagajja ku kyoto gayiwe mu kikopo omwo mw'otadde kaawa mw'ogenda okunywera ka caayi ako. Kaawa oyo gw'oba otaddemu aba agenda kunoga bulungi nnyo ate ekirala omufunemu naddala nga bwe nkugambye ggwe omwami kaakaawa ko kalungi nnyo. Bw'oba oyagala okufuna mu mmwanyi ezo oba tumuyite kaawa, bw'oba oyagala omufunamu omubiri gwe gumufunemu beera ng'ofuna ejjiiko eyo esena ssukaali gy'oba osenesa kaawa oyo. N'oluvannyuma bw'oba onywa ssukaali teekamu kassukaali obeere ng'onywa ka caayi kagenda kuwoomera bulungi nnyo aka kaawa. Bw'oba tonywa ssukaali era naawe beera ng'otandikirawo okubeera ng'onywa ka caayi kaffe ako, ogenda kukafunamu bulungi nnyo nnyo. Kaawa oyo mulungi nnyo ate n'ekirala ayamba ku bwongo bwaffe abantu abeerabiralabira. Bw'onaabeera ng'onywa ka kaawa ako kaba kajja kuyambako. Kaawa mulungi nnyo okubeera ng'omunywako. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.